BBS Terefayina eyaffe ey'obwakabaka kw'obeera tubeera ku byokya Sarah Henza Wendi. Leero tulina omukulu agenda kuba atweyanjulira. Amannya gange nze Kapere Lufoto Zolo era nga neebaza nnyo aba BBS Terefayina okunkyazaako. Kakati twawulirako emabegaawo nti Landiroodi yali akuyisa bubi ng'akutwalaganya akugobaganya mwakomawa n'ensonga zo ne Landiroodi osula bweru baakukasukira ebintu. Ensonga ezo zonna byatereera Landiroodi tammanja nange simubanja era nsula bulungi era neebaka neegolola. Omugagga gwe bayita Mamigulisi gyali era yankwasaganya. Yafuuka maneja. Yafuuka maneja wange ewaka era yanteekamu akasente k'ennyumba ebyokulya byebyo mukama wange. Ebya Zolo omanyi nze last bond. Last born wabani. Last born wa Zahara Toto. Zahara Toto. Zahara Toto doni Zolo ye Zolo. Kati. Kati gwe Kapere Zolo. Nze Kapere Zolo oli ye doni Zolo. Ye family yemwe yo bala. Kati tugira tufaanagana. Naye lwakumanyi nze last born. Gwe muto. Nze muto oli ye mukulu ye doni Zolo. Zahara Toto yayingira mu kika ky'aba Zolo. Kati naye nafuuka Zolo. Naye nafuuka Zolo. Kati Kapere ensonga zo zino zigenda tubuzaabuza. Kakati gwe wajja otya okubeera mu Uganda ate mukulu wo ye ng'ali Nigeria. Anti nze nazaalibwa nga ndi kalungi. Bakuzaalira Nigeria. Nigeria. Kati ne bajja banziba ne bandeeta wano. Ani akubba? Waliwo omuntu yali ayagala ekibbebi. Ekibbebi ekito. Kati kibbebi ekito yenze. Ne bakubba ne bakwawukanya ne mukulu wo. Ne banjawukanya ne mukulu wange. Kati mukulu wange yannyonya nga tanda ye naddayo. Abadde nga nnemesa nnyo okulaba muganda wange. Ani Zahara Toto? Nga munnemesa nga tagenda mulabe ati nga ndi muganda we. Soko olindeko. Ekyaleeta Doni Zolo mu Uganda. Kukunoonya gwe muganda we. Kunyoonya nze kennyini muganda we. Kati nga ate nze njagala kulaba ani. Muganda we. Kati kyannemesa era lwaki ng'obadde ng'onnemesa. Era abadde nnemesa nnyo. Ale tayagala ndabe nga muganda wange. Tayagala. Wa muganda wange mugagga. Nze laba. Nye lwaki ng'obadde onnemesa mukulu wange. Mumbeera mbi. Nyani mumbeera mbi. Zahara Toto akulemesezza muganda wo lino lyonna ebbanga. Annemesezza kubanga ekisinga okunnuma. Abadde agenda zaala ebyana ebifaanana nga nze. Ebyana ebibafaanana. Ebifaanana ebitufaanana. Kale mazima otusuuliridde obugagga. Muganda wo mugagga n'abeera eri gwe ng'akulemesezza okumusinga. Muganda wange ali eri ne gwe oli wano. Olemesa oli aleme kufuna byana birungi nga nze. Laba. Lwaki? Kati ate twawulidde nti muganda wo ne Zahara Toto ate bayawukanye. Ebyabawudde byo wabitegedde? Nabitegedde. Toto yavuma maama wange enkima. Kubanga bwavuma maama wange enkima nintabukira ddala nepuliyanga simanyi era nze butuufu simanyi nakumanya simanyi engenda namujja simanyi. Zahara yagamba maama wamwe nti afaanana enkima. Kati omunoonya. Kati awo muganda wange n'amukyawa. Kyamunyiga nnyo era kasimanyi oba alinako oxygen nyanja yagenda mulabako. Ate kati olwamanya tulaba ka vidiyo nga Zahara Toto ayiridde muganda wa amazzi agookya gonna ne gamwokya omubiri. Balimba. Teyamuyiridde mazzi? Balimba. Oli alina mbalabe nange nzirina nze kennyini. Ebyo ebyabadde bizimbye embalabe za mukulu wo? Nange nzirina. Yali nazo kuva dda. Zava dda. Kakati naye ekibuuzo ekikulu kiri nti lwaki lino lyonna ebbanga mukulu wo abadde takunoonya ate ng'abadde amanyi w'oli? Ate abadde amanyi wendi naye eŋŋambo zayitingana nga bagamba nti nze njagala ki mukazi we. So naye ng'ebyaliwo dda. Lindako ne Zahara Toto mwali mwagalanyeeko? Dda nga tunaba nnyo we bati myaka nga 11 awo 12
gumwawe batyo. Mwesanga mu bibiina by'abayimbi, mwesanga ku show, mwesanga ku somero gye twasomera. Nze nali kito nnyo nga yateye mukulukulumu naye ng'ayo nga mweru naye ng'ate nze ndi kito. Ate kati Doni Zolo baabimunyumiriza bunyumiriza. Baabimunyumiriza ninga twabyata. Kakati mwami Kapere Zolo bubaka ki bwolekera mulamu wo Zahara Toto? Nze mulamu wo Zahara Toto nkunyonya. Era tukwatagane, nkunyonya tukwatagane. Tulongoose ebyasoba. Tewali buzibu byonna twali buzibu bwonna. Nze musonyiye wajja n'abaana ne tubagumira Zahara Toto nkunyonya era tukwatagane tereze ebyasoba.